nze Black Jew agava direct Ukraine mu lutalo mukimanyi mwene olutalo badde lugenda mu maaso era buli omu ayagala okumanya kiki ekigenda mu maaso agakagwawo kati ssaawa zino. President Zelensky omanyi Russia yadde yamusindikidde yabadde yawadde speech oba Russia yamuwa ultimatum yamugamba oba Putin yamugamba nti yamuwa demands nti olutalo okusitopinga yamuwa demands zaali 3 era omwali okugamba nti ajja kukkiriza Ukraine ibeere neutral country, ekyokubiri ebyokulwanyisa biggwe mu nsi yabize gye byava, then ekirala nti tajja kukkiriza Ukraine kubeera mu NATO. President Zelensky olunaku lwajjo n'olwaleero yabadde ayogera ng'akyusa so n'agamba atajja kubikkiriza n'amaani agamba nti nja kujja ate after nga bamaze okuteesa ekifo kubanga Russia yadde mu negotiating ekifo nga bakozesa president wa Belarus Lukashenko nga bagamba nti bakolere mu kibuga Minsk, that is the capital of Belarus. Belarus ekolagana ne Russia, Belarus ate era esalagana ne Ukraine. Belarus yewamu Russia gye yayise okulumba Ukraine kubanga yo bakolagana. So Zelensky nga president Volodymyr Zelensky nga president wa Ukraine sawa zinaliko n'agamba nti tajja bikkiriza ebyo kubanga bali atuledi gwe bakozesa kugamba muntu naye amutwala nga mulabe kubanga yabayambyeko mu mulumba so n'agamba tabikkiriza. So ate nga mu kusooka kati n'amaani yeekyusa omukulu Zelensky n'agamba kale tusooka okwogera naye tugende mu kifo ekirala kitali Minsk muntwale mu kibuga ekirala kuba lwaki mulonda ekibuga nga bwenza ogaba nguweekengera. So n'alonda ekibuga bakita Gomel era nakyo kiri mu Belarus. So omukulu Lukashenko oba president wa Belarus yabadde ali mu nsonga eno kati amawulire agakagwawo ssaawa zino omukulu amaze nakkiriza naye ekibadde kireesewo obunkenke nti abakulembeze ba Russia oba delegation okuva mu Russia yabadde etuuseewo mu kifo ne babalinda essaawa zibateesuza ne ziba nga zigenda kuggwayo kati Russia neesindika obubaka negamba nti singa ne bawe essaawa emu ewera nga temuzze ndowooza tujja kuba okuteesagana ku kyabaddewo. Ate nga jjukira before olunaku lw'eggulo leero lwa Sande ku lwokutaano olunaku olwakeza lw'omukaaga ye omukulu Vladimir Putin yayimirizaamu olutalo n'agamba nti balekeraawo okulwana kubanga omusajja yali asuubiza bagenda kwogera then nama neyeefuula. So abadde like nga yeekyusa abadde on and off but finally nga Russia esuubira okubanga bali abasajja tebakyazze mu kifo kyebaddemu ekya Gomel delegation zonna weziri bakuba essimu bali abasajja teziriiwo Ukraine emaana eweereza message ne bagamba egenda kujja era essaawa yonna mujja kulaba nga okulwana kukomye buli muntu ssanyulye kyensuubira buli muntu gyali tusuubira okubanga olutalo lugenda kuggwa because this time I think bagenda kuteesa batuuse ku nzikiriza n'ensonga nti Russia ngeri gyetaddemu amaanyi Ukraine mutuufu webatera bannyo kugamba kuba kwagala kuttisa abantu kubanga badde basazeeko ensi yaabwe yonna nga basigazza kibuga Kiev naye n'ekibuga kyennyini kirimu olutalo nga bw'oyinza okugamba bakusazeko Kampala n'abasigazza mbuga nti obufofufu obutunutunu gye mukyali omusajja bw'olemesa ate ng'ekibadde kibulemeseza kuba mulimu abantu so basobola okukuba zi million zitta abantu so kati naye nga bw'ogaana kitegeeza gwe obasizza abantu kubanga emessage badde bamuweereza nti bw'ogaana abantu bogenda okuba obasizza so n'asalawo and possibly anytime from now tujja kufuna amawulire agalaga nti olutalo lukoze ki luwedde. So galiwo mugalinde anytime from now mujja kulaba nga olutalo luwedde nga abasajja bakkiriziganyiza wadde side mbagiforcinze but it's what they wanted of like all the time. Ukraine tejja kyagala ne okusinga abantu okufa, that's what they should do nange bwendowooza. So byebyonze Black Jew sasa tambuza ka video kana abantu bategire embeera eriwo galiwo begoocha YouTube yange era nkozesa Black Jew, Facebook nkozesa Ismail Gumire, subscribe, share, agobagaita live from Russia nenga twogera kiva direct mu Ukraine ngano nze nso gafulumya CNN ne BBC tebasobola gafulumya tegabakolera nnyo baagala kulinda nga wayise ebbanga basoke batwisting stories but this is the right story. Sawa yonna from now mwenda kulaba nga abantu bateesezza.